Abatuuze b'ekirya muli Ssekiwonge isanga mu town council ya Kajansi bakongobagidde mutuuze munnaabwe William Henry Ssentogo abadde omugumu wa pulaani era nga yatandikawo Ssentogo and Partners nga kyenkana ebizimbe ebisinga amanyi mu Kampala yabikubira pulaani. Ssentogo emyaka 86 yafa ku lunaku olwabbalaza mu ddwaliro lya LAM Memorial Hospital esangibwa Butunga oluvannyuma lw'okulemererwa okussa. Ssentogo yakuba pulaani okulya State House Entebbe, pulaani y'okuddaabiriza banka enkulu Workers House, pulaani y'ogazi y'Eklezia Yesu Kabaka mu Kampala, Uganda House Mapeera, Isabo Kinnya Entebbe, Parliament mpya eri mu kuzimbibwa n'ebirala bingi. Ono yatandikawo n'ekibiina ekigatta abakubibwa pulaani mu Africa ekya African Union of Architects lw'okwenda kirana mugomo. Abatuuze b'ekirya muli bassizza okukola bulungi wansi okwetoolola faamu ye mwagenda okuziba ku bbalaza ya wiiki ejja. Abakulembeddwamu Ssentebe Sadi Mubiru bategeezezza tibali mu nnaku y'amanyi olw'okufiira mutuuze abadde abamanyidde ennaku ng'aziya abasalira ente 3 kubagabira omuceere amatooke buli mwaka okumala emyaka 25. Abadde buli Kulisimasi ebeerawo atuwa ente ze 2 oluusi 3 n'ensawo z'omuceere n'obuwunga. Era ng'afaayo nnyo gye tuli buli lunaku lukulu ng'atulabirira ng'alabirira abaana baazaala. Enteekateeka yaffe eya Kulisimasi yerinyiddwamu iggeere kakati kitegeeza omusajja agenze tudde ku butiko era balayi kitalo nnyo tulira bubinyonyonyo amakyaki atuddaabiririza amasomero kuno kyokka bakukulumidde olw'abateesiteesi obutabakkiriza kusuzaako mutuuze munnaye basobole okumukubagira olw'obukakulizo bw'abataddeko mu maka g'erubuwa gye bakumye olumbe. Babakozi be ku Ssentogo Mixed Farm gyagenda okuzikibwa n'otubasanza mu kiyongobero olw'okufiirwa mukama wabwe gwe bakazaako erya Tapuloto. Dr. Berid Buye manija famine ategeeza nti obugenzi Ssentogo abaddemu ofu ku bagaga abakozesa abakozi era abadde abaweesuubye okubakakasa okola ng'abaddemu enkanya. Oba oli afunye ekizibu nga mwakamuwa omusaala bw'abawa ekizibu ate akiyingiramu ne bwe guba omusaala gwawedde agamba ate tumuwola tumuwe buwi ate tayina ate muntu waffe ate aluwazizza ate afiiriddwa ffe ye kati ate agenda kuddukira wa ng'olaba wadde nti mukama wammwe naye ate ye ayiseewo mu kwetoowaza. Abaana bange nti kakati babagobye ku ssomero ti bagala sente mmeka bwe ziti mami ng'azireeta ng'azimpa nga nyitwala ku ssomero. Batulaze omugenzi w'eramu okumuzigo okuliraana mutabani we Michael Ssentogo ng'entaana yababuulira nti erina okusooka okuba nga bagikubidde pulaani. Ebyo nga bigenda mu maaso n'eyingirinya Stephen Kasirye agenda okupima ekifo omugenzi wagenda okuzika watuukidde n'akasanta omugenzi yabagamba balina okuba pulaani y'entaana ye. Tiyagala nnyo ebintu ebiri smart ate ebiri ku pulaani sobola nkugamba mbanga setting ennyumba. Ye namwandu Mildred Ssentogo ategeeza nti omugenzi obulamu bwe bwonna abutambuliza ku bwenkanya n'okwagala omutindo. Yagala okuyamba memba wa Rotary ne profession yajagala nnyo. Agambye nti baabadde teyeegulumiza. Ayagala abantu, ayagaliza, ali hambo. Yudaya Namyalo yakusakidde Gulino ku Lwabukedde TV.